Essula ya 27. Yosamu yali akamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Yerusa muwala wa Zaddoki. N'akola ng'ebyo byali mu maaso ga Mukama ebirungi, nga byonna bwe byali kitaawe Uziya bye yakolanga, era naye teyayingiranga mu yeekaalu ya Mukama. Abantu ne beeyongeranga okukola eby'obukyamu, n'azimba oluggi olwa waggulu olw'omu nnyumba ya Mukama, n'azimba bingi ku bbugwe wa Oferi. Era n'azimba ebibuga mu nsi ey'ensozi eya Yuda, ne mu kibira n'azimbamu enkomera n'ebigo. Era n'alwana ne kabaka w'abaana ba Amoni n'abawangula. Abaana ba Amoni ne bamuwa mu mwaka ogwo ffeeza talanta 10, n'eŋŋaano ebigero 10, ne sayiri 10. Era ebyenkana n'ebyo abaana ba Amoni ne bamusasula mu mwaka ogwokubiri ne mu gwokusatu. Awo Yosamu n'afuuka ow'amaanyi, kubanga yateekateeka amakubo ge mu maaso ga Mukama Katonda we. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yosamu n'entalo ze zonna n'amakubo ge, laba byawandiikibwa mu kitabo ky'abassekabaka ba Isirayiri ne Yuda. Yali akamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi. Yosamu ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. Akazi mutabani we n'amuddira mu bigere.